Of course n'olutalo amaloboozi tugaite maloboozi wakati w'omusumba Bugingo ne Bugembe tusanga buusa maaso kituufu nga ekibayombya kwe kujja ya tendensi ya Maama Fiina ku concert yani ya Bugembe. Maama Fiina no yavuddeyo nakola atya n'atubuulira ng'ayogerwako gwe bafukamirira. Maama Fiina alina bwino nti ne Bugingo yali amuyiseeko ku kkanisa ye. Alina bwino oba bigambo bugambo naye amuyita ojjukira abasumba baali bakuba pasita Bugingo ku lwambya amakulu ebyo. Maama Fiina n'avaayo n'amuwolereza kavidiyo kakiripa katambula nnyo nti abasumba bannange babalemeddwa okukola ki omusamize yavuddeyo andoza we yamuyitira ajja asabe. Oba okitegeera pasita Bugingo yagambye nti nno ensonga yali yakuyita Maama Fiina ku concert oba kufukamirira Maama Fiina. Naye ate bw'otunula vidiyo eno stage eno ogwali Bugembe Maama Fiina yono aleeta ssente nga tosobola kuyimirira. Mbadde nsaba pasita Bugingo kati gwe tubateka ku katuuti awo atufunire ssente ezo. Bw'obeera waggulu nnyo meaning olina okukkakkanamuko otuuke wali omuntu ono. Ekyokubiri Florence Nampijja nga tannabeera mu Katuliki asooka kubeera Munnayuganda n'afuuka Omuganda n'anoonya eddiini ye. Obuwangwa butugamba butya ku bantu abakulu? Baweebwenga ekitiibwa. Kuba ozaalibwa oli Muganda ne bakwanjula mu ddiini yo siba kiri kitegeeza Bugembe Muganda asobola okuwa abantu abakulu ekitiibwa. Kituufu. Kitegeeza nga Maama Fiina tannafuuka musawo Muganda asooka kubeera mukyala Muganda. Ekyo osobola okufukamira Maama Fiina omukyala Omuganda nga tonnamufukamira. Mpozi n'ekirala Katonda agamba buli omu akole ki ajjenga bw'akola ki nga bw'ali. Omukyala ono gwe baakuba amayinja gwe bali bagala okukuba amayinja ono malaaya yagira mu Yesu bintu by'eddiini nabyo nabiri awo byebyo sooka otuweeyo kusonyiwa nakuwaniriza bantu kasita oli abantu wala Maama Fiina ng'ali mwoyo ng'ali mu ttendo wamulaba tiwamulaba nga wanisa emikono niko naye ate ekizibu kiri kimu Maama Fiina yawanisa emikono ngazibiriza anti owulirize yawanisa emikono naye nga ku tebbu kuliko kiraabu kati bagaana abali mu mwoyo okwenyweramu. Yali mu mwoyo oba yali mu kiraabu? Yali mu mwoyo. Ali mwoyo bamugaana okuyiwayo okwemandule. Anti wuliriza tosobola kakasa oba Maama Fiina yali mu mwoyo wa Katonda oba kiraabu yali oba kiraabu yali mu yali tannalinnya ku jjoba yali tannalinnya ku mwoyo banange mwoyo. Omwengo oguli kuli Nanyini Africana kankujira SB4 nanyini Africana yali musajja musiraamu nnyo ekisembayo byemuke naye ng'omwenge gutundibwawo n'ebyokulya byomanyi bitundibwawo nabo byatayagala umaru byatayagala. konsati nga y'abalokole twagiranga tumanyi nti y'abalokole kumbe ab'ensi be bagenda okusinga okuyimba. Katonda atugamba nti buli viivi liri mufukamirira ate viivi ly'omusumba lyafukaamiridde mukulu w'abasamize. Awaaye entalo z'abantu abo tezirikoma okuggyako Yesu ng'abataguluzaako najja n'abanona bulungi bukolokolo anti gwe bakayanira sinasooka ne ŋŋenda ku kyaki nga sereba yali 215 yali 215 okiraba n'apita ne ŋŋenda ne bakola kye nakola ekinene ennyo then pasita Bugembe era naddamu n'ampita era ne ŋŋenda ye muntu y'omu ye mulokola akuyita buli time n'ogenda kati ku luno Canan nabadde wagendayo essimu yakubirwawo yes n'abala mujja kola akavidiyo nga pasita Bugingo agamba Maama Fiina jangu mu kanisa yene kanisa yokka mwosobola okusabira n'ofuna kyowira kwegamba nobeera comfortable. Maama Fiina mukazi mugagga kyaki etayinza kutunulira bugagga bwe n'etunulira mwoyo gwe bagiyitawo so prayer wangi kyaki etasobola kutunulira bugagga bwa Maama Fiina n'etunulira mwoyo gwe period bagiyitawo so prayer.
ekyo sookikkiriza sookubeera comfortable mu kkanisa naye mbadde sinatuuka budde bugenda bwa Bugingo Kanani ng'obudde nina bwa Bugembe. Yesu agamba mwenna mujje nga bwe muli. Jesus said, "Come the way you are." Yesu gwe mmanyi. That's the Jesus I know. Amiina. Amen. Yesu gwe mmanyi agamba buli muntu jangu nga ki. Jesus says, "Come the way you are." Yagambako nti kogyeko abatamiivu. I said, "Drunkards don't." Yagambako nti kogyeko abasamize. Did he say witches don't come? Yesu yagamba nti jangu nga ki. Come the way you are. Singa nali sina Katonda amakanisa genzimbi singa tebagasabiramu. Singa nali sina Katonda emizikiti gyenguze singa tebagisaliramu. Singa nali sina Katonda sandiyambe bakulisaayo ne bakkiriza wadde abasiramu wadde abalokole. Okiraba abagamba nti balina Katonda be batalina gwe basobola kuyamba wadde n'omu. Towolereza nnyo kati wakati wa Paasa Bugingo ne Bugembe temumanyi byabwe balina ntalo zaabwe balina ekyabwe kuba nadde njogera ne Paasa Bugingo olunaku lw'eggulo naŋŋamba mwannyinaze sikuyinaako ttaabu. In fact oyinza n'okurikodinga akantu akaba ne bakawulira sikulinaako ttaabu sikulinaako buzibu nkwagala nnyo nange nkwesunga olunaku lw'olijja mu kkanisa kakitegeeza tawala na Maama Fiina ng'omusamize tawala na Maama Fiina ng'akulira abasawo mumusonyiwe so n'olwekyo basaba ne bannyabo Maama Fiina ndowooza ye yafudde ekyokulwa gwe balwanidde oba gwe bafudde okulwanyisa oli naye nze sisobola kuleka bantu abo bonna babiri nze abantu Bugingo ne Bugembe nze bapasa bange lwakubanga Bugingo sinnafuna birooto biŋŋamba nti ngende mu kkanisa ye. Mbadde naludde okulaba omuntu ategeera atategeera bw'ayogera bw'atyoga nti ayina point very useless. Nze nawulidde essanyu okulaba omutamiivu ng'agabye kakati leero kangunywere wano nga bwe mpulira ku Yesu ono. Mujje eri Yesu mwenna. Come to Jesus, all of you. Baabonaabona nnyo mu nsi y'ekizikiza bangi ne bakaaba. Obutamanya so singa bamanya nti waliyo omulokozi tetwandibuze. Badde nnyembiramu batulaba bonna bagyeko TV kizibu Mukama Katonda tagaba bifaanagano kiwala kirabika bulungi naye eddoboozi my lord I wonder ate kati sayimo tewandinjogereddeko naye era siima nko ku nsi kumanya nti siina ddoboozi kati kiri muli munda neggu kyokoze essaayo n'ensi yonna bakutte ku mitwe so madde nsaba tukyalina bingi bye tukyalina okuggusa teweeswaza awo nga tuvuddewo ayogedde bingi nze was it called for simanyi nkyogedde ayi naabizaayo mbadde ngenda kuzzaayo kooki naye nzaakoki kakati yes